Bw'otuuka ku nguudo z'ekibuga Kampala tolema kuyungula maziga kubanga zaafuuse empompogoma ng'eza Walumbe Ttanda ng'enguudo ezisinga obungi kakati olwaleero bw'ozirabako oli n'akugamba bugambe nti ze ziri mu kibuga Kampala oyinza obutakikkiriza. Kino kiwalirizza abantu abalumirirwa okuteekawo kaweefube okutandika okuzirabisa kye bayita okulabisa ng'enjogera ennaku zino. Batandise okuzirabisa nga buli omu apostinga oluguudo oluli mu kitundu kye ku social media. Kireetewo abakulu abakakwatibwako okulaba nti waakiri bavaayo ne baddaabiriza ku nguudo zino. Kino abantu bagutuumye omwoleso ogw'okolesa enguudo z'ekibuga Kampala. Kino nno kati kyakakulungula ennaku ziweredde ddala 3 era nga abakulu abatandika ekintu kino bagamba kirina okutambulira ddala wiiki nnamba nga zitambula ku social media. Abakulu bwe banalaba nga ddala kibaswaza kijja kuba kibayambako okuvaayo waakiri baddaabirizeeko nga bwe basobodde kuba tebasobola zikola zonna mulundi gumu naye waakiri baali badde baziddaabiriza. Naye abantu ba Kampala bawa omusolo kyokka kikwewuunyisa nti Kampala kye kibuga ekisinga okukuŋŋaanya abantu abangi buli lunaku era omusolo oguva mu kibuga Kampala buli lunaku waakiri guba guli waddewaddeko nti gusobola okukola enguudo z'omu kibuga Kampala. Naye abakulu bano bafuuse nakyesirikidde omusolo oguva mu bannayuganda ndowooza nabo nga bagukuba ku mimwa. Twogeddeko ko n'omu omukugu yatandika enteekateeka eno n'agamba ye yasinziira okulaba nti waakiri alabisa abantu bano bwe baba nga ddala baluwulira nti kibakwatako bajja kuvaayo babeeko kye bannyonnyola oba bakole ku nguudo zino. Naye oli bwe yeefuula nti tamanyi talaba kigenda mu maaso talaba Kampala ngeri gy'alabika kwe kukuŋŋaanya ebifaananyi bino okukunga abantu babikuŋŋaanya tubiteere ddala buli wamu okuswaza abo abeefuula abakola nti balina kye bakola okubaanikira ddala nga n'omuntu ne bw'aba nga omutima gwe gwafiira ddala era wajja kubaawo okuswala. Naye waliwo abavaayo eno ebbali ne bagaana naye wadde mulowooza KCCA waliwo ate abalala abakwatibwako naddala abalina otuwa ensimbi. Oluvannyuma bannayuganda batandise buli omu zikola kyayagala nga bamu bazifudde biiki nti kakati zifuuse ebifo ebiwugirwamu, abalala bazifudde ennyanja ezivubwamu n'ebyennyanja nga bazikolako buli omu kyalaba ekinasobola okusisimula abakulu baveeyo beerwaneko nga bo. Naye bwe tutuukiriddeko Lord Mayor w'ekibuga Kampala omukulu Erias Lukwago yasesebuse n'agamba bekikwatako kibagwanidde bannayuganda okubeera nti balabisa enguudo zino n'okusinga bakikola olwaleero kubanga ensimbi ezaaweebwanga ekibuga Kampala olwaleero ekifo ky'okuzongerako ate bongedde kuzisala busazi nga kati eziziweebwayo tezina kye zisobola kukolawo wadde wabula n'asaba bannayuganda waakiri bagende mu maaso n'okulabisa ekibuga. Osanga abakulu ate banaafunamu akafansonyi ne bajja ne babaako kye bakolawo ku mbeera eno. Akati mu financial year ne baga nti sente tewakyali zigenda kuba buwumbi 10 kuva ku 78 zidde ku buwumbi 10 ezo nga ze zigenda okuzibikira ebinnya byonna mu Uganda. Kakati is a drop in the ocean. Embeera yeeyongera ku bambi munda muli. Naye nga bano bannayuganda kiba kitwalawo eggwanga lyattu Uganda kubanga waliwo omukulu yavuddeyo n'avumirira bannayuganda bakola ekikolwa ekyo. Ye n'abanenya nnyo n'agamba nti batyoboola ekitiibwa kya Uganda mu nsi endala. Kati ne weebuuza nti nze atadde ekifaananyi ku social media waakiri nkusisimule okola oluguudo luno olwo nze ntyoboola ekitiibwa kya Uganda ate gwe akwatibwako naye nga tosobodde kukola oluguudo olwo kitegeeza nti gwe oyagala ennyo eggwanga. Kati tuteebereza nti abalambuzi abayingira eggwanga bayita ku luguudo lw'Entebbe nga lulabika bulungi ne bayingira ekibuga Kampala ng'enguudo zirimu ebinnya oyinza okulowooza nti oba baali basima mu binnya bya toilet n'ogamba nti nze atedde ekifaananyi ekyo nze tayagaliza ggwanga nti nze ndiswaza. Lwaki temukola omulimu gwammwe naffe ne tulema okubaswazanga? Bannayuganda bakyagendera ddala mu maaso n'okulabisa kati kiri gye bali abakulu abakwatibwako bwe munalaba nti kibakutteko nnyo mujja kuvaayo mukole enguudo zino. Bwe munalaba nga tebibakwatako era muli baddembe okusigala nga mwesirikidde nga bwe mwakola obwedda kubanga emisolo bannayuganda bagiwa naye amazima amatuufu tebamanyi gikola biki. Kyewuunyisa nti omwana ow'emyaka 2 kaabe wa mwaka gumu asasula omusolo kaabe wa myezi bwezi kubanga kati buli kintu kiriko omusolo n'akabiriiti koogula kavaako omusolo. Bannayuganda buli muntu waali awa omusolo naye beebuuza nti gukola ki? Si malwaliro nti Uganda erina amalwaliro agalabikako agalimu ku ddagala
nga ne bw'ogenda mulago gwe bayitanga ow'obwereere togenda kusangayo ddagala. Tebataddewo nteekateeka nti waliwo amasomero agafaananako obulungi nga ga gavumenti nga gayamba mwana wa ggwanga era amasomero agaliwo agalabikako obulungi ga bwannannyini. Tebataddeewo nti waakiri tukole enguudo ebirala byonna biganye naye at least ebyentambula tutereeze enguudo. Kakati ne weebuuza nti munnayuganda aw'omusolo ye eggwanga lino aliganyulwamu atya? Bannayuganda kiri gye tuli ffenna okumanya nti eggwanga lyaffe litukwatako. Gwe bw'olaba ekinaayambako okukyusa embeera ky'oba okola. Kati n'omukulu yatandiseewo ekikolwa kino ekyokulabisa ng'ayitira mu nguudo. Tumwebaza kuba yakoze omulimu gw'amaanyi era abakulu bwe kinaabanga ddala balaba nti nno kigasa bagenda kuvayo enguudo zino batandike waakiri oziddaabiriza. Kyemmanyi nti ebintu ng'ebyo tebiyamba nga nze tebiyamba nnyo ensonga gye tuliko. Ensonga gye tuliko yakutereeza enguudo era KCCA ekimanyi bulungi nnyo nti enguudo zirina okukola ki okukolwako. Bwe njogera kati KCCA ebadde ekola enguudo nnyingi nnyo mu Kampala.